Ebyo nno byabufuzi byonna kwetegekera kalulu akabonna ak'omwaka 2021. Bwe tuva oludda olwo omuggalo ogwajja mu ggwanga olw'ekirwadde COVID-19 gulina engeri gye gugenze gukosaamu abantu ab'enjawulo bwe gutuuse ku baana ne gudda ne mukati ne weewogoma. Kati nno mu mbeera eno efaanana bw'etyo waliwo ekitundu eky'Ekasokoso kisangibwa mu Kira municipality eno eri mu disitulikiti y'e Wakiso. Abakulembeze beesowoddeyo babeeko enteekateeka gye bakola naye ng'ekigendererwa kusomesa baana nsonga za bya mikono. Abatuuze b'e Kasokoso mu ggombolola y'e Kira mu disitulikiti y'e Wakiso beekozeemu omulimu okubangula abaana abatakyasoma olw'embeera ereeteddwa omuggalo olwa COVID-19. Ssentebe waabwe Walusimbi Fred agamba bataddewo ofiisi eyeetongodde okuwandiisa abaana babayigiriza emirimu gy'emikono okulwanyisa emize gye balabyeko. Okutuulinga abaana batineja kizibu nnyo. Kitusanze nga kizibu nnyo, buli famire kyekaaba kyamaani kino abaana kyamaani kino abaana ate nga nange wange era abazzukulu kyekaaba. Abaana abo bwe batusaba ne tusobola okukola kino tubaweereza basobole okukola ki okujja wano bayige okusinga obwo banaabeera eyo okuyiga empisa embi. Omuggalo gwaggiddwawo ku baana ababadde mu luwummula wabula nga bo baagadde bakole kwabo abali mu bibiina ebya wansi. Basabye gavumenti eyongere amaanyi mu bifo ebiyambako mu kubangula abaana baabwe eby'emikono baleme okwonooneka okufuuka ebitagasa. Kino ekitundu mu Uganda yonna we babadde abaana abataayaya, we babadde abaana abakuba abantu bava wano ne basimbuka ne bakuba abantu eyo mu bibuga mu bitundu ebirala. Naye essaawa zino enteekateeka eriwo etukoze bulungi kubanga kati sikyawulirayo oluugi lwa muntu lwe bakubye, sikyawulirayo muntu yenna gwe baakubye akayundo. John Kizito awomyemu omutwe mu kutandikawo ekifo kino ekigenda okubangula abaana b'omu kitundu ekyo ategeezezza nti ekirowoozo yakifuna omwaka oguwedde nga n'abakulu abaagala baakusomesebwa. Tusomesa omukulu n'omuto nejjajja tumwagala kubanga eri abaagala otunga ebyalaani abakadde naye obusobozi tebabulina. Tetusomesa baana bo ate tetusomesa Kasokoso yokka. Rashid Kawawa abaddewo mu kutongoza ekifo kino asabye abanaasomesebwa okussa mu nkola ebiragiro. Era mufuba okulaba nga tugoberera amateeka ono Katonda atuyambye akozesa bbundu tugenda okunaabira mu ngalo. N'olwekyo tulabe nga twekuuma ebiragiro bya pulezidenti bye yagamba tulabe nga tubigoberera n'eminisita Heresi ebiragiro ebyo tubibe nga tubigondera. Akireewo Kiwanuka omu ku batuuze abatadde omukono ku kifo kino agamba bakyetaaga obuyambi ku bye bakozesa mu kusomesa. Ebyalaani ebisukka mu bino bye tulina kaakano kubanga bitono ate abeetaaga okuyigirize mu by'emikono bangi kubanga ekintu kino twakitunuulira nga kiyinza obutakoma wano wokka. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.